Wesibe familia yefe tukusensonga. Ichechi kujjeyo ng'embaga yakagwa kuba embaga yakogwa. Kakati ekinzijeyo njagala kumanya abadde agenderera ki okumperereza atuuka okubeera nga anteeka mu mbeera kubanga nina ne famire yange be nagambako abewaka be bankubidde n'essimu nga babiraba ku TV nti ate biki bino bye tulaba nze wange ebyo sibimanyi. Kyogamba baddewo nga tokimanyi nti emikolo gigenda kubeerawo. Yali yakikweka kubanga n'okukyala yakukweka yasooka nankwananga ng'akozesa bukodyo oli mwami ekyobukodyo kitegeera ng'alina omukyala nenze n'ekitegeera nti omwami ankwana naye ate sina kugenda nnyo wala naye kubanga alina ki omukyala nga nzija mulancawa naye ng'emirembe ginzigwako akukwana nabeera ng'ayogera nagamba omusajja ayagala kuwasa akukwana nga nkwana ebyaddala ng'akukwana atya Natukana ekisire namba ye najimpa Jessica Jabbawa recent weeks ziringa 2-3 emabega nga kinsuseeko ndi mukyala nga buli lunaku amala okukwana wano mulancawa nateeka Suzani ku kituti namwanjulayo nga mukyala we Suzani amanyi nti jendi era nga akumanyi nti gy'oli ng'omuweereza wa church oba ng'omusabe nti eriyo omuwala musumba gwe yali akola ki SB4 media tuguse ensonga muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako tukwaniriza mu program yaffe eno batuna bagenda okugitegeera obula tunaveera wano nga program eno ewedde tujja tutegedde ekituufu kyekiruwa omutuufu yaluwa omukyalo nembagala tunyumiza bituufu naye nga nyongera okujuguza nti program eno tetugirina mu mukono program eno tetuliwo yadde okono n'erinnya ly'omuntu fengaffe aba SB4 media wabula tukyaziza omukyalo natubulire kimuli ku mutima lwaki avuddeyo akaseera kano ng'embaga emaze okubaawo naye be tunaava wano tukubanga tumaze okubanga tunnyonnyoka program eno sharing akatambi kano temututwala bubi omukyalo ono yagenda otunnyonnyola buli mboozi oli otya nnyabo jendi sebo najjako akamasika ko tukwetegereze bulungi amanya yenze Sara kyala mulokole maze emyaka 17 mu bulokole nalokera musumba Tom Mugerwa n'ensumbi bwa Joshua Rwere then njoyininga church eno 2011 ngali ku Bat Valley kakati ekinzijeyo okujja okwelwanako ng'omuntu maze emyaka 11 nga ntulugunyizibwa mu mbeera eno nenjagala nveeyo nerwaneko olwa security otulugunyiza mu ngeri ki nasooka n'entulugunyizibwa mu kyaki omwo nga bali ku Bat Valley era mu nsonga z'okubeera ng'omwami oyo ankwana yasooka nankwananga ng'akozesa bukodyo oli mwami ekyobukodyo kitegeera ng'alina omukyala nenze n'ekitegeera nti omwami ankwana naye ate sina kugenda nnyo wala naye kubanga alina ki omukyala ng'akozesa bukodyo ki era mwami ki gwe twogerako musumba Bujingo Simono nalinnya nenneerwanako twagala obeere shuwa nga ebintu byotubuulira bituufu nga in case nga n'omusumba yavulira okutwala ne mu kkooti ng'olina obujulizi nze ng'omuntu nina obujulizi sirina smartphone nti mbikwate naye nina ki byenjogera mbikola ki mbikakasa era mbimanyi oba okitegeera siyinza kuvayo n'ensiba ku musajja wa Mukama kuba oyo muweereza wa Mukama n'abajulizi we bali mpozi banagana buganyo kola ki okuvaayo olwa Uganda yaffe nenze neerwanako lwa security nti wayinza okubaako ekijja okumberawo bantambulireko kati naaba nakola ntya okay tugende mpolampola nakukwana ng'akozesa ebikola kwana ng'akozesa bukodyo oli mwami obukodyo obumanyi kubanga yatuuka ku extent ne mu kyaki ne baŋŋamba nveemu ku Bat Valley okumala ebbanga lya myaka 6 nga bantulugunya nga buli lwe nzija okusaba nze nzija nga nzize kusaba nga bangamba toyingira tokola bwoti ate ng'ekkanisa eteekebwawo ku lwa kusaba abantu baki lwaki bakugaana okuyingira nze nga simanyi nsonga zaabwe ago ge mazima nali simanyi nsonga zaabwe baane bakugaana ng'okuyingira abaweereza ekyatukesera ne banteekako ne security nga baŋŋaana okuyingira mu kyaki bangamba nnyabo toyingira kati ng'omukyala abagamba nti oyo tekola ki naye ng'ate omwami wamina kutu yagamba nze wano sigoba bantu omukyala ki agamba toyingira before Teddy nga ye omukyala akoze abaweereza n'abasecurity nti omukyala oyo mumulaba temumukola ki temumukkiriza oyingira ku kyaki ate bakuba nsonga ku lwaki bakugaana okuyingira tewaliwo nsonga gye bampa
Oluvannyuma ennyo ng'ebyo byonna bibaddewo nga nsirise ne ŋŋenda mu ofiisi ye y'omwami oyo nga ngenze kumugamba ŋŋenda ku kyaki kusaba kuba nina ebizibu byange kiki lwaki abaweereza bakola ki bannwanyisa bangoba yaŋŋamba ekigambo bwe kiti yambuza wavaawa ko nze nasabira wa musumba Joshua Lwerebe basumba bange naŋŋamba amannya go gaani nenga mubuulya nti enze Sarah naŋŋamba nyabo oli mulogo musumba Bujingo ng'ali mu ofiisi ye ku eri nti oli mulogo okubuuza amanya yali takumanyi nziye ndaba we yankwananga yali tantuukiriranga ng'ajja n'akozesa obukodi oli mwami kye bayita okwana okimanyi osobola okozesa body language ng'omuntu tonnamugamba oba ontegeera kitegeera nga tannaŋŋamba naye nga mulimu abaweereza abamanyi erinnya lyange naye nga ye tamanyi erinnya lyange kati bwambuza gwaniko nze Sarah wavaawa ne mubuulira ne mga wa musumba Lwere we muba mwagala nsobola obbatwala ne mukola ki ne mubuuliriza oba mwagala kumanya gyenva naŋŋamba oli mulogo simanyi gye yakijja kubanga nze waffe sirogangako olwo gwe gwasooka okwogera naye mu bulamu bwo nali nagendayo ko mu ofiisi emirundi egi naye nga ngenzeyo inigu nga nsaba kuyingira buweereza bwe nga ngenda nga pastor mpulira omutima gw'okuyayaana okola ki okuweereza mbadde nsaba nyingire mu ministry naŋŋamba gende wa administrator by then yalina administrator nga bamitandagire Beatrice omukyala ne mutuukako ne muganjagala yingira buweereza naŋŋamba ffe wano tetuwandiika baweereza kyentegeeza mukyo nti wano okugenda okukubuuza amannya go yatandika dda okukwana nga yatandika dda era ne mu ofiisi ye naakagendayo emirundi ogwo gwali gwakusatu naye ng'emirundi ebiri egyasooka gyali gyakumusaba ki buweereza ne bannemesa nensigala okubeera omukkiriza mu kyaki naye nga ndi innocent nze ngenda bugenzi nensaba neefuluma nga sinamu mukwano olw'embeera yali neetoolodde ate nga njagala nnyo okwegeneza kuba mwami mufumbo however much ntegedde kuba oli mwami kye bayita okukwana okimanyi ntegedde nti omusajja njagala naye ate nina okubaako wenkoma oba ebirowoozo byakulimba kiri bwe kiti wabanga nagambako nti nkwagala naye agwe okiraba nti akoza body language oba ebizibu byakulimba ebirowoozo byange nga binimba bitya siri nazaalako ate nze ndi mulokole ngaera bwe kugambye ndi muki sisobola kuva eri nenumiriza omusajja wa Katonda ekyokubiri ekindeese ku midiya kuno nzije for security sizze kwonoona linnya lye oba ompulira byenjogera nzize nfune security ku bulamu bwange kubanga mulumu mwensulansulamu ogwo famire yange eri kyaggwe ogenda kunsonyiwa kuba ngenda kubuuza ebibuuzo bingiko nga mumaze okuva mu ofiisi ogenzeeyo akubuuza ggwani akubuuza oli mulogo ki ekyaddako nasituka wakati mu maziga amangi kyekikabya nagendayo nga ngenze nga omuzadde munnyonnyola ebyempitamu ku kyaki obulumi bwe baali bantaddeko kuba baatuuka n'okuntwalako ewandegeya ku poliisi tebansiba naye bantwalayo kati we naba nannyola bano ensonga zange ne baŋŋamba weegendere naye nga bantwala ne baŋŋamba oyo ali violent mumukole ki mumusibe oba ompulira ne banteekayo abasirikale niwe nabatula ne mbannyonnyola ne baŋŋamba genda tolina musango baviire soka tudde wali mu ofiisi kyali kikutteyo nafulumamu nagenda mu ofiisi nga ngenze kumugamba musumba lwaki abaweereza bantulugunya oluvannyuma lw'emyaka 3 nga mpita mu kutulugunyizibwa ne ngenda ne mugamba musumba ekanisa wagiteekamu lw'abantu kusaba mpulira njagala okusaba naye buli lwentuuka ku geeti baŋŋamba sikola ki siyingira nga ngenze mugamba ye yabagamba nsonga ki yambuuza wavaawa ko nze nava ku Grace Assembly musumba oyaani ne mugaye mwami Joshua Lwere tebinkwasa nsonyi nambuza amannya go ko nze Sarah nambuza ekigambo nti oli mulogo kati ekyo bwe yakiŋŋamba nentumbuka nenkola ki kuba si kye nali musuubiramu oba okitegeera abasumba tubateeka mu kategolo ey'okubeera nti bazadde kati wakati mu bulumi bwe nali mpiseemu nagenda gyali nga njagala abeere taata mubuulire akwate ku baweereza abo abakole ki abagambe sinakini ngeriyo n'abalabe balabika be balinga bakola bwe batyo nga tamanyi olwebuuliza nti ate omuntu eyakutandika dde okukwana ate lwakyakubuuza bwati anti nange kye ŋŋamba
nentumbuka nenkaaba mu office omwo baalimu abantu aba mwalimu omuweereza wa mukama omulama muyita mutaawe so kati yavaawo ng'atudde yali oba babiita project oba bikisimanyi nga yali wano by then media eyo yali tennaba kufuna radios ezo era n'ayimuka bw'ati n'amutunuulira amaaso ng'akyogedde n'agassaawo nze bwe yaŋŋamba oli mulogo nentumbuka nenkaaba nenfuluma kiwulira neninya boda nali nkutte mu ngalo nusu 10 olwo neninya kaboda ne kantusa kodi Kampala we nali mbeera olwo mwayi bino byapiningawo nga muli luddawa chachi wajitanga ganga ali ku Bati Valley bino byonna byali ku Bati Valley byenjogera kati kiseera ekyo Teddy naye nampita na insistinga ngenda mu church kuba ye yagamba nga nze sigoba bantu mu church era omuntu yenna waba abesimbamu okubagoba mu muŋambe bwe yayogeranga ku kituuti nti nze woba wakugoba mu church jangu ontuukirira okoleki kati nange kyantwala mu office nga bano bangoba ate ye nga agamba nti ye waba kugoba mutuukirire ekoleki kati bwe ntuuka eri nampeeyo statement n'enfuluma kati bwe nfuluma nze nensigala nga nkyajja mu church waliwo kye yali ayagala okugamba naye tewamuwa chance kumuddamu kibuuzo waliwo nga agambe nti siri mulogo ndi mulokole ekyo saakimanya oba yali alina kyayagala okungamba saakola ki saakimanya nze nasituka n'entambula ne muviira kati bwe nkoma weewaka nembeera nenegalira mu nnyumba okumala ennaku 2 nenfunawo mikwano gyange ne bankansolinga saababuulira bino ne bankansolinga nenkivaako 2016 2015 omwaka gwonna nabeera nsaba ku Bati Valley naye nga siyingira munda nga pasita asabisa mu church munda naye nga ntuula eno emabega oba mumanyi obligato gye yali emabega eyo yali yeggalaji so kati oba baagijjayo Biden yali yeggalaji bayoza mmotoka biki nentuula ng'eyo nga bolaba bwe tutudde wano nga kiri kikomere eri church nensabirayo okumala omwaka mulamba kati bwe nasabirayo omwaka mulamba nga baguze ettaka lino ne batukese ne bagamba bagenda kusenguka kakati nze Biden ali nsula ku Sapolo nezija nempangisa awo ennyumba awo mu junction awo nga simanyi nti lye baguze amazima ga Katonda kuba be baali sasula teyayogererawo nti tuguze mu kikoni yakyogera bagenda kusenguka nze nali simanyi goge mazima kati nze nsengukira ogwali mwezi gwa 10 nga mpangisiza nyumba yange nga nabiri nabivaako oba okitegeera nga nabivaako nga mpangisa nyumba yange nga nkola mirimu gyange nga nkolereyo mu tawuni bwenkeera bwengenda nga sisaba nga tewali kyaki ya mulokole gye ngendamu kuba ekiseera ekyo nali kye bayita broken hearted nga ngamba abalokole bwe bati bwe babeera kuba nze nva mu famire y'Abasiraamu kaganga ngamba abalokole bwe bati we beeyisa oba mpulira abalokole we tubajjamu oba basuubiramu kintu kiki kirala kati nembeera emyaka 3 nga ndi mu kkomera nga tewali kyaki n'emu gye nkolaki naye nga ndi mulokole ate nga senda nga nesasulira ennyumba nga nkola obulimu bwange obutonotono nesobola okweyimiriza tugenda ku mulamwa Kasimu batukubidde nga gamba nti ovuddeyo claiminga ti musumba abadde nga kukwana nga kusuubiza okukuwasa owulidde sikilaiminga naye nvuddeyo okwerwanako for security purpose olw'embeera zenzize empitamu ne bye mbadde ndaba kati kuba mbadde nakomawo mu church 2019 Teddy wamala okwawukana ebyabaawo mwabiwulira nenkomawo mu church nentuula mu church era nandaba nti nkoze eki naye yennyini lumu n'agamba abagenda nga waliwo ensonga ez'abatwala mukomeewo nenkomawo mu church bwe nakomawo nze nalowooza nti embeera eri yakola ki yagwawo wayita akaseera kati natandikirawo yali yakoma luli nze kyesamanya nti omwami yalabika yali mwabasajja otunula omuntu olusi n'omwegomba natandika nga nzija mulancawa naye ng'emirembe ginzigwako akukwana nabeera ng'ayogera nagamba omusajja ayagala kuwasa akukwana nga nkwana ebyaddala ng'akukwana atya n'atuuka n'ekiseera enamba ye n'agimpa gye sitajja bbawa ng'akozesa obukodyo bwe ku kituuti nga tannanjatulira kubanga yali antya olw'embeera ziri wali otuulanga wa nze nga ntula wenjagala naye nga wemba ntudde wonna mba mmanyibwa nti ntudde wano ye aba amanyi nti kati sala waali embeera bwetyo nebeerawo yakutuukirako nakugamba sala nkwagala pasita tubaye tetunatuula 2 ku 2 naye emyezi 3 emabega enamba ye mbadde njirina nga nkugambye lwakuba akasimu kange mbadde nzisiimuula sina smartphone
naye namba yenjirina yagigaba mbadde twesindikira message kyentegeeza nti nga wagambye nti okwana nti okwana omuntu n'omusaba appointment ne mugana ne mu meeting abadde mbw ateekateeka kumpa appointment naye ng'apa appointment ng'ate ye waliwo omulala gw'ateekawo awo era mu mboozi eno of recent weeks ziringa 2-3 emabega nga kinsuseeko ndi mukyala nga buli lunaku amala okukwana wano mulankyawa n'ateeka Suzan ku kituuti n'amwanjulayo nga mukyala we nga binnuma ne ŋŋendako awo waliwo awo mu baweereza abo omuwala gwe nasisinkana ne mubuuza nga ngenze mubuuza ne mugamba nnyabo nangamba wange ne mugamba Saara nkweyanjulira nze Saara ne mugamba nina ensonga oli muweereza wa wano ne mugamba ensonga bweti ne bweti eri etya ne mugamba pastor oyo amaze emyaka 10 nga tuli mu relationship ey'ekyama. Okay. So myaka 10 nga temu meeting ngako. Lwacho gantu oli mu relationship naye nga temu meeting ngako. Takutana ngako ya dekalanchi takugwira. Kyenjagadde okugamba kale oba kino nakitegeera simanyi ndi mulokole. Fa abalokole ndi mulokole. Tutambulira nnyo kye bayita ensi y'omwoyo. N'okugumiikiriza na biki. Woba oli mulokole ndowooza okitegeera kye ŋŋamba ate n'ekyokubiri ndi mukazi oba akwata empolobe sibaamuuka na bintu myaka 10 ng'okukyakwata mpola nze sibaamuuka na bintu that's me kyekikugjeyo ng'embaga yaakaggwa ekijjeyo ng'embaga yange embaga y'omuwala yaakaggwa bagambye sizze kuyonona linnya lye ekinzigyeyo nina ebigambo bye nawulira omuwala oyo ng'abikozesa we yantegeera nti gyendi kubanga alabika yakiwulira nti gyendi okusinziira ku information gye yayisanga ng'agamba oyo atawaanira bwerere ne bw'alikola ate tebagenda muwasa nga biva mu kamwa ka Suzan kutambula n'okumanya nga kwabyogerera ng'agamba gwe ng'agamba nze kubanga era olwedde Suzan amanyi nti gyendi era nga akumanyi nti gy'oli ng'omuweereza wa church oba ng'omusabe nti eriyo omuwala musumba gwe yali akola ki ekyo njogera nze ebintu byange byenjogera ne siteetaga abajulizi bansi naye njogera ng'eggulu linda basirimba nati twakubuza ekibuuzo nti ki ekikugjeyo ng'embaga yaakaggwa kuba embaga yaakoggwa kakati ekinzigyeyo njagala kumanya abadde agenderera ki okumperereza atuuke okubeera nga anteeka mu mbeera kubanga nina ne family yange be nagambako abewaka be bankubidde n'essimu nga babiraba ku TV nti ate biki bino bye tulabako nze wange ebyo sibimanyi kyogamba baddewo nga takimanyi nti emikolo gigenda kubeerawo yali yakikweka kubanga n'okukyala yakukweka nga tubadde tubimanyi anti mwe muli ba social media mwe mumanya mangu okusinga abaki neka tusibe nti byotugamba sekatemba kuba nenda okay kalusibe nti byotugamba twali yakuseti nze kuona nnya lya musumba okimanyi nti omusumba jakukwana ate waba yankwana kati saawa zino nvuddeyo nga saagala nti nno kumulemerako kuba simulinaamu mwana nze nazalako natata omwana wange naye sobola mulemera mu myaka 10 mwali mufunyemu ka moment mu nsonga z'omukwano tubadde tetunnaba mu myaka 10 nga yakiraga mu kyaki era ng'agamba oyo gwe nja okuwasa nga kusongamu abantu bakulaba ng'agamba oyo gwe nja okuwasa ng'abantu bandaba nze nina n'emikwano gyange nkugambye abamu bagenda gaana buganya okuvaayo okwogera olw'okutya naye kaakati nze nannyini kintu nina okwolwanako ekindese ku midiya kuno akantu konna akanambira kubanga bayinza osigaa nga banfolowinga bakufolowinga lwaki oba omuwala ayinza okubaako kyakola oba omuwala ayinza okubaako kyakola bakufolowinga lwaki gwe kirowooza singezi nze ngenza okuvayo okugamba nga mmanyi nze ndi mukazi mugezi ate neekengera kubanga lumu bankwatako waliwo omwami gwe sitagenda kwatula mannya akola ku security y'omu yankwatako nanfulumya nga tebanzikiriza kwogera oyagala kwogera nankwata nanfulumya ne baagala okunkuba ne kitasoboka tebankuba naye baayagala okunkuba kuba enkwata gye bankwatamu banjuuzayuza ne banga tuviire ku mukolo nga mmwe abaweereza ba church wabaddeyo mbadde siri muweereza kuba nagambye biweereza okay mbadde mukkiriza naye nga mmanyiddwa oba ontegeera nga mmanyiddwa wawulidde otya nga omukolo guno gugenda mu maaso omukolo kuba bagulaze ku TV obanga oli mukyala mulokole nga tewoosabira kati sirina TV wendi kati wensula tewali TV naye
bankubidde amasimu abamanyi ne bagamba kiki kye tulaba kati nze sina smartphone kaka akasimu kennina ne ngenda ku muwala neiba wange n'abindaga kyannumye naye nze manyi nti Katonda aba alina olusi kyakutaasizza n'abasajja nga bazibu n'akulekawo n'awasa ate omukazi omulala ng'amaze emyaka 10 bwe yasazeewo ng'omwagala kati kino kankyogere musumba nali mwagala anti nkugamba kubanga ongambye oli mulokole nali mwagala kubanga Katonda ye yali yamuleeta mu bulamu bwange naye waaba asazeewo genda no Katonda yamuleeta mu bulamu bwo Katonda ayinako embeera yonna gye yakuteerawo okulaga nti Ovula saagadde bikugamba kuba social media abantu bayinza ogamba oyo ali mu birooto oyo yeeyogeza you know eyo yensi nagambye nti nze siri ku sayidi yo era ngenda kubuuza ebibuuzo nga bikakali Katonda alina kyeyalagako embeera yonna gye yaleetawo ffe nga balokole tuba bakkiriza osobola okuleeta ekirooto oba n'ofuna anything nekyolaga nti kino Katonda yakireese anjagala nkole kino waliwo kyeyakulagako kyonna kyonna nga kyekuusa nti omusumba okwolesebwa nga sirabangako ku pasita Bugingo mu mwaka gwa 2011 nga simulabangako nali nina amaka gembeera mu sayidi awo nenfuna okwolesebwa okwo nga simumanyi nga simulabangako era sina gwe nakyeyalinga naye nenkikuuma nga kyama kyange kati bwe nafuna okwolesebwa okwo nga ndaba omusajja ayimiridde ng'era bw'afaanana nampehagaye nengenda gyali ne mugwa mu kifuba ongambye oli mulokole nsibira byenjogera we tuba mu nsi y'omwoyo oba obitegeera mbitegeera nampahagaye ne mugwa mu kifuba mujja seka ndoza mbaseseza nnyo nedda ndi mulokole bwe yagimpa nenva mu kirooto wayita emyezi 6 awaka wembeera nalinawo mami najja naŋŋamba kuba nali sigendangako na ku Bat Valley naŋŋamba Saara omanyi enkya weteeketeeke nkutwaleko ku Bat Valley osabeko lankyawa neŋŋamba kale ekiseera ekyo twalina famire waka gyembeera nayo ninga tebaliwo naliwo waka omuntu ogwo era we bwakyo enkya nenkola byenkoze emirimu gyange naŋŋamba tugende nansitula ne tugenda ku Bat Valley olunaku lwe nalinnya mu kyaki ya Musumba Bugingo natula waggulu Bat Valley oba mugimanyi bwe yali simanyi kati wefaanana waliwo waggulu nga kalinganga kakalina nga tenti tanaziteekawo gye natuula mami ate ye naatula eri wansi kati nze nga ntuula kwesabye kuba njagala nnyo okusaba bwe natuula eyo waggulu omwami omuweereza wa Mukama n'avaayo ku kituuti n'ayambuka obudaala obwo n'alinnyalinnya n'ajja mu kifo we nali ntudde n'ayimirira nga olaba omwami oli waayimiridde nga nze ntudde nga wootudde n'abuulira enjiri ng'amaaso agatadde ku nze nga bwontunuulidde bw'otyo okumala eddakika gaali aga 3 bwe yamala ogibuulira nga nze simanyi oba yandaba mu sitaani oba yandaba mu kinze simanyi kubanga sagala kwogera bya swankaba n'abuulira enjiri kati mba ntudde omwoyo wa Mukama nanzizaayo ku kirooto kiri kyennala nga mwami wa Mukama aweereza bwe yakinzijaayo amagezi gange amangu ago ne gabikkuka bwe gabikkuka immediately n'avaawo n'agenda ndowooza ye spiriti ye negamba nti kati ategedde kyakola kyategera kyesitamanyi nti kirabika nze okugendayo naye alabika Katonda ye yali yayogera naye dda alina kuwasa ggwe nti oba ndeeta omukyala oba ojja musisinkana bwotyo n'obwotyo nze kyesitamanya era saakyogera yensonga ngambye nti saagala kwogera bingi mu myaka 10 nga mumaze nga ogamba nti nga kukwana mu myaka 10 waliwo kyali yakozeewo kyonna kyonna ekiraga nti kubanga nagezaako lumu nalwala nga ndi mulwadde nina life wempisa eyo gye sitajja babuulira nga ndi mulwadde nga sirina buyambi bwonna nengezaako omusindikira message nga naye girlfriend ne boyfriend ojja kuseka naye nga ge mazima teyanziramu nenga ngezaako omuteeka mu position nti boyfriend wange natanziramu message eyo nali mulwadde ne kakati mundabe amabwa gano mbadde mulwadde teyanziramu nenga mukwano gwange nno munno namukubidde simu nina bensaba nabo abakimanyi
naye munnange namusigiridde bwe nti naye teyanzizeemu bwe yajja wakati ku kituuti kubanga mumumanyi n'abuulira enjiri n'akiyisaawo n'agamba nze Bugingo tonsuubiramu ssente za kukuwa olwo Katonda atandika okundaga indicator nti omuntu gwendiko alabika oba kigumazo mayimu abasajja mulina obukodyo bungi oba ompulira nzize mutestinga nsikuba nti no mwagala mu ssente naye nzize mbaako obuntuntu bwengezesa ndabe ddala omuntu ono ali ku kituufu neeyongereyo mu maaso ogaya badde tomwagalako ssente nenkubuzawo kibuuzo nti gwe muli mutima owira omwagala nsazeewo ng'omwami mwagala ngera mmanyi nti nno omwami oyo azze mu bulamu bwange ndi mukyala amaye Katonda akola ebyamagero wabanga kituufu Katonda yamukuleetera Katonda akola ebyamagero era neŋŋamba akyasobola okubeera nga wuwo anti nkugamba nkunnyonnyola nti nali nsazeewo omutima gwange nga ngukoze eki nga ngutadde nti katireti the God's will be done. Okay, kiki ekyakulokola? Nze nava mu family y'Abasiraamu. Kiki ekyakulokola? Ekyasinga okundokola nalokoka nkyali mwana muto nga nina muwalange wa myaka egyo. Naye ebimu ku bintu ebyandokola nze saasoma kugenda wala. Nasoma paka mu senior 3. Okuva mu ssomero ebyo story naye eri awo mpanvu. Saavayo nti njemye ne waaliwo okulemesebwa ne neekyawanzeka nenkikola ki nenkita. Nembere wa anti wange then awo je nafunira tata omwana wange that is 2000 ne tweyagala nampa olubuto nefuna olubuto mangu ne nzaala omwana kati ndokoka 2 ena ngo omwana wa myaka emeka 3 naye ezimu ku nsonga ezandetera okulokoka engeri gye nava mu family y'Abasiraamu Abasiraamu bawasa abakyala bangi atenze bino tebikwasa nsonyi kubanga bujulizi nze mama wange yanzaala omwana omu mu family ennene kati tuli polygamous ekyaletera omutima gwange okola ki okwenyika nengwa mu mikono gya Mukama nenga Mukama nze we naaba wakufumbirwa segenda afumbirwa Basiraamu ate saagala musajja alina mukazi ekyakulokola kakati ate ntata omwana no yali alina ebintu byankozeekoze nempulira nga omutima gwe gukyaya abaki kakati ogambye nti nno Mukama musaba totola kufumira musajja nga alina omukyala ogenda okulaba Pastor Bugingo ono wedde yalina Teddy ate lwaki wamwagala nga alina Teddy kati wabeera naye bwe yalina Teddy era kyandwalira ekiseera nze okuta omutima gwange kubanga okwagala guva mu ki mutima nga nkyalina question mark nina mukwano gwange gwe sitagenda kwogera linnya saawa zino ne mutuukirira kuba kati mufumba abeereyo Entebbe Road ne mutuukirira prayer partner wange nnyo ne mugamba Rachel maze emyaka 6 mu kibeera naye mpulira nga nkikooye nenjagala kusisinkana tukikole ki tukyogereko ne mubuuza naye tuli balokole ne mugamba ekibeera kyembaddemu mu butuufu ndabanga kwegamba baali mu nsobi Katonda aliza okulaga omwami alina bbaawe omwami nga alina mukyala we Rachel nangamba kisoboka niye lusika ebya Mukama akulaga ekintu nga kijja kubawo emyaka nga 10 that is 2016 when namugambira ebigambo ebyo ate nagendo bimuganga olwo embeera mbi nnyo mu kyaki bampisa bubi nemugamba ekyo bampisa bubi omusajja insistinga nemolerako akola biki kakati nze sibitegeera okiwulira nangamba nali nkusabira owulira statement yange nangamba Sarah nali nkusabira lunaku lumu Katonda nakundaga ne Pastor Bugingo nesa kugamba naye oba nawo okiŋŋambye tukisabire kuba tusobola okiraba kati nga kyakubeerawo emyaka mu maaso ne mugamba yiyi omukyala agenda kufa era bwentyo ne mugamba naye nze ndi mulokole sabira mukazi SB4 media tugusa ensonga ongambye oli mukyala mulokole manyi mu bulokole tumamu n'okukkiriza kino kyetugendako nagamba nti program eno muyinza obutagitegeera naye omuntu nga olina obwongo sense ey'okutaano osobola okukitegeerera program tetutula okuvumaganyalira musumba tetugirinaako yadde obuvunaanyizibwa naye maama ogambye mukyala mulokole maze mulokole myaka emeka alokoka 2 ena ndoze gye myaka nga 17 bakati nga 17
Essaawa zino okyakkiriza okuddamu mu church walina wasaba kuba ono wetuli tuli kumpi ne church ya pastor ng'omuntu kati ng'omuntu okusinziira ku byempiseemu nasazeewo sigenda kuddamu kugenda mu church omwo olw'embaga eno yabaddewo mpise mu bingi ow'oluganda ebimenya omutima gwange nga ki so ekiswalo ekiswalo omuntu okuteeka mu muudu ne mu position y'okubeera nti gwe mukyala ye n'aleeta omulala abadde ajja ayogera oba singa mubadde mwegendeza ebigambo gy'abamuwuliriza last year mu covid omwana oyo we baava e South Africa n'ayimira ku kitu ne yeeyanjulayo nti bbaawe waliwo ebyabaawo naye omwami yajja ne statement bweti kati ebyo ebyabaawo nina mikwano gye nkugambye ne bankolera survey ne banoonyereza nze sirina smartphone obulamu bwange sigyagala naye nga nja gifuna ne bagenda ku social media ne banoonyereza omuwalo ye butambi bonna bwazaakola ki ne bandaga ne ntandika nange okutambulira ku kintu kyange musumba lwakuba saali kusawandiika yali wiiki namba ng'aweereza kubanga mu covid eyo yaweerezanga mu studio nga tajja wano ku kyaki ng'eno bw'abadde nga buli waaba agenda otandika lancha wasooka kugamba mu kitegeere kino nze sirina Facebook nze omuntu akwata ebifaananyi byange n'abiteeka ku Facebook akikola mu bukyamu nze oyo akwata ebifaananyi byange abalage nti mbeera naye nze sibeerangako naye yali wiiki namba naye nga buli lwajja okubuulira lanchawa kyatandikirako olw'okubanga nagenda nentaganjula gundi eri nendaba ebifaananyi by'amakula namwegaana n'agamba nze sirina Facebook kino mukitegeera era kikuyingire mu bwongo era talibeera na Facebook okay kakati nga tumbamba oli mukyala mulokole kati nze kyenkulabyemu olina okukkiriza muli okukkiriza kinanga bwe nasanga emmotoka ennungi neŋŋamba emmotoka yange nenga motoka yena nyiniyo okuba olwo okukkiriza kwena waliwo faith gy'olina like okukkiriza n'oyitawo nkunyonyodde nti nsobola okusanga emmotoka nga nnungi nenga emmotoka yange naye nga emmotoka eyo agipakinzewo nyiniyo agirina ate nga talina lwedde kugimpa ate nange sina sente zigenda gigula emmotoka eyo okitegeera kati wenjegomba mulina enkyeteekamu nnyo ti emmotoka eyo yange nti newe nagisanga ku kkubo n'esaamu ereme kunkuba bisooto njaloza naye ensiimye si bwe kiri kati kyengezaako okugamba nti nga ogamba nti oli mukyala mulokole waligenze mu kusaba n'okusiiba omwoyo gukukuveeko akati nkankubulira ow'oluganda ogambye nina okukkiriza okwegwaniza oba okwegomba nze simanyi mmwe kye mugenda kulaba oba kye mulowoozezza naye nga sirowoozangako nti nali neegwanyiza ku bugingo nkyogera kuva ku ntobo ya mutima gwange tomwegwanyizangako naye essaawa zino kikuggyeeyo ogambe okooye omusajja yakwana mumaze emyaka 10 nga yakukwana nenkubuuza nti mwali mu miitinzeeko mwekka babiri oba kunogerako ku kacaayi nti nedda nenkubuuza era kugambyeko ekigambo nti nkwagala nti nedda ekinzigyeyo oli mwami kino ekintu nvuddeyo nyambe n'abaana abalala bali mu mbeera bwetyo abasajja mulina obukodyo bungi abamu mututunulira ne mutujajinga olw'embeera ze tuyitamu nolaba nti oyo talina future byenjogera nkwata bulungi ate tetuli mu musango naye ekyaleeta midiya gino omuntu kwerwanako ate mu mbeera tetuli muki nsuubira ne kumpi bigenda yita abasajja mulina obukodyo bungi osobola okwegomba omuwala ekino kiri mu nsi oba n'abalokole bakikoza n'omwegomba endabikayo oba ebikolwa bye oba kalakita ye naye nga tolirwedde muwasa ate n'omukozesa ekyo kiri mu nsi naye nga ye musumba teyakukozesa oba mpulira mulina obukole kati nvuddeyo okuyamba abawala abali mu mbeera ng'eyange kubanga gye bali beba disappointinze bwe batyo I'm disappointed teyakuwasizza ekyo si nsonga kubanga ate Katonda agenda kuleeta njagala kiriyo kijjewo kyogambye nti nina okukkiriza okwegomba emmotoka ng'oli agirina ate nga taziredde gikuwa disappointment yazzeeta ekintu kino kitutte ebbanga ddene
nkugambye omuntu asobola okukwana ng'akoze omwami abadde akozesa body language ebbanga ddene nekituuka ku extent nga mu church ne bwentuula mu service kati lankya wange ezo omuntu ategeera nti wendi abadde bimu ng'atandikise n'okubyatula tukanawasamu omulala okituuke kati wabanga tulabika tubadde ku display kankiyite bwentyo nga bonna akola botiki yo n'oteeka engoye ku display ako kajja kusanyusa ompulira tubadde kuki ku display nga bonna akola display yo n'oteekawo engoye zo kati oli n'aveeri n'alondawo lwakola ki kati ndowooza abadde nga ntunuulira nze ne makula ye n'asalawo n'alondawo kyakola ki lwaki teyalonze gwe nabira ddala nga asooka oleke kankubulira ow'oluganda am not here nti bujinga akyawe makula mpase oba ndese katonda alina kyantaasizza nzize for security purpose kubanga nze nina bye mbadde mpitamu makula akumanyi nti gyoli akimanyi bulungi nnyo sisisinkanangako maaso ku maaso naye makula akimanyi nti gyendi lwaki okakasa nti akimanyi nti gyendi kuba mbadde nsaba mukyaki omwo abantu balina obwongo bungi ate abantu balina amagezi ag'ensi niye ate bayibuli egamba obusirusiru eri ensi ge magezi eri katonda kati katonda wabanga kituufu wabanga katonda kituufu yakuleetera pasita Bujingo nga gwe olina okuba mukyala we ozira ki katonda yakuvuddemu nze simanyi kubanga sirina kye namukola pasita ne bye nayitamu ku Teddy saavaayo kwogera ayitamu bingi ku Teddy bingi saavaayo kwogera nasirika nentandika okukola ebyange naye ekindeese kikome kubanga era ayinza ofuna disappointment ze tomanya eyo mu maaso okiwulira tomanya ate n'ayagala ataakyuke naye ate nze njagala mukama abe nga mpadde mangu owange awonveewo kimugambe no mukamera nti tatuuka eyo ne bigaana n'akomaweewo ŋambye ayinza otuuka eyo mu maaso ow'oluganda nze njogera ng'omwana wa katonda ng'omulokole okiwulira abantu balina amagezi mangi bino byenjogera basobola n'obyegaana naye eggulu likola ki mikwano gyo njogera nze mu maaso ga mukama ne malayika we ziri ziwandiika kuba nalokoka mikwano gyo waliwo mikwano gyo egimanyiiko nti bangi bamanyi naye fonna awo sisobola bbawaayo okuleka nga maze bakolamu gundi ne mbabuuza nti oli lwedde ogenda okuwa obujulizi famire yo ekimanyiiko famire yange nina sisita wange era yasoose okunkubira jjo ali buyukwe nali namubuulira nga nze famire ye eriruddawo famire yange abamu bali Kiyindi kindi mumanyiyo mwe muli bannamawulire kaŋŋambe Kiyindi Mukono mu Kampala muno bajjudde bangi nzaalibwa omukyala Muganda tata wange tuva Mbale naye nga tuli b'Embale naye nga gye twagula obutaka okola mulimu ki ogukubeezaawo mu bulamu saawa zino mbadde emirimu gye gyasaanawo nalina bakayita bukantiini tunda byakunywa emirimu gyange gyaggwawo olwa covid kati saawa zino tuli mu kuteekateeka nina gye tuli kuteekateeka botiiki ne muwala wange nina omwana wange agenda ku university obwomuzaala gwe nkugambye obwedda gwe njogerako agenda ku university nze mbadde nonsaba bino nga tubiwulidde n'omuntu ali yabiwulidde oyingireko mu kusaba n'okusiiba manyi nti mukama yawonya okuwonya omutima gwange mukama ajja kumponya mukama yawonya andi mukama bino byonna abimanyi buli kyoyogerako buli kyolowooza okwogerako oba bigenda okukolebwa oba byakolebwa abimanyi n'embaga eyabaddewo mu bitiibwa ebitiibwa eby'ebitano yagimanya nga tennabeerawo bwekiba kituufu nga musuma yakumenya omutima mukama yalina eddagala ly'omutima okujja neyanziza okwogera ekyo ekigambo bwekibanga essaawa zino owulira omutwe gutabuse like owuliranga omutwe kantoloza akuluma owuliranga tokyetegeera bikusobedde kweganga omutwe gulanga guzzeko ekikyamu mukama yalina eddagala lyagwo amiina yingirako mu kusaba oli mukyala mulokole okusaba n'okusiiba era nsaba era nsiiba beera mugumu tewaliwo kigenda kukutuukako amiina gwalabe puroguramu eno oyinza okuba nga oli mugoberezi wa pasita nawe nnyo oyinza okuba nga ogiraba tusobola okwegattawo ne tuyamba ku mukyalo ono
mu kumusabira bano kumuwa ku magezi ag'enjawulo kiraga kumusabira okumuwa ku magezi ag'enjawulo magezi ngende mu maaso n'obulamu bwange. Okay, ndowooza program eno gitegedde bulungi kati gwali eyo. Abantu nga bano tubeetaaga tubakyalirako tuwa ku magezi ag'enjawulo. Nze mbadde nkusabye okugende mu kusaba n'okusiiba osabe okabirire Mukama akuwonya ebyo ebisirani ebikuliko akuwonya abalala bakutambulirako akuwonya omutwe kati essaawa zino ogukuluma ogukuzunga kwegamba akuddaabulule ate nga Mukama akisobola namuwonya. Okay, SB4 Media ndowooza gwali aliyo program eno ogitegedde bulungi. Omukyalo ono abadde mu mukwano ne Musumba Bujingo okumala emyaka 10. Yali disappointed nti embaga y'Omusumba yabaddewo teke tebawasizza ye ekyemulese mu mawulire naye tumuyambeko tumusabire. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya omalo ozukamenya nga bulijjo maama naffe gye tugera kubanga tukusabira oyite mu buzibu by'olimu. Neyanziza advice yo mba njogedde neŋŋamba sizze wano nga aloopa nzizenga okwerwanako for security olw'ebigambo ebize biyitiŋŋana mu abo abaana be abakola ku media. Kati ng'omuntu kubanga nze nyimiridde nzeka mu lutalo okumala ebbanga kati kwekwerwanako nti munne wabaawo akantu konna akayinza okumbeerako ensi ebeere ng'ekola ng'ekimanyi. Nga ule mukyalo mulokole twesaala esembayo. Katonda kitaffe omulungi taata nkwebaza olw'olunaku olwaleero. Nteeka abaana bano mu mikono gyo Mukama kubanga ndi muweerezaawo era wampita Mukama. Nkwebaza kubanga obakozesezza eri obulamu bwange. Bino byenjogedde Mukama kabeera akabonero eri abaana abawala Mukama abamenyeka emitima mu nsonga bweziti Mukama. Omwoyo omutukuvu abaana bano yongera obbawa amagezi okumanya n'okutegeera Mukama bakole omulimu gwo mu magezi balemenga kukola nga beesigamye amagezi gaabwe Mukama okuyamba abantu abayita mu mbeera okuyamba abantu abatulugunyizibwa okuyamba abantu abayigganyizibwa nga tebalina abayamba Mukama. Nkwebaza kitange kubanga owulidde ekitiibwa n'ettendo nja kikuddiza Mukama mu Kristo Yesu Mukama waffe nsabye era bawa olugendo olulungi. Amiina. Tusembeyo nga twagaliza Omusumba Bujingo ne Makula obufumbo obulungi. Katonda wange nkwebaza olwa Pastor Bujingo ne Susan Makula olw'embaga yaabwe n'olw'obufumbo bwabwe bagenda nabo mu maaso. Era nkwebaza Mukama nti oleeta ekirungi mu maaso gange era mbasonyiwa okuva olunaku olwaleero. Era mbasabira omukisa bazaale beeyongere okugaggawala Mukama. Era mbajjira ddala ku mutima gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne Musumba muwe omukisa ne bino byenjogedde akitegeere nti abadde akikola era yenenye mu maaso ga Mukama. Sibyogedde kumuswaza ne kyabadde akola yenenye mu maaso ga Mukama era akiveemu atandike olugendo olulala mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kasubi nti essaala eyo ejja kubako kinene kyekyusa mu bulamu waffe. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya. Bira bulungi weeraba. SB4 Media, ffe tukusensonga.